Nzenfa chenjoyo chimanyi va mu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugamba mutya baganda bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy oli ku SMX Media and keep it up, don't change the dial. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufa kwa leading singer wa Morgan Heritage. Morgan Heritage kibiina ky'abayimbi oba yali group y'abayimbi nga wawulira UB40 n'era kye kimu ne ba Morgan Heritage, nga wawuliranga Good Life, nga wawuliranga The New Eagles, nga wawuliranga Eagles Production. So Morgan Heritage nabo yali group y'abayimbi nga mwebali bangi n'era omu ku bo bambi yafudde. Baneeno meni babadde ba lately bayisigadde babiri obanga bayimba babiri era nga collabo baziwaddeko ku bayimbi nga Dr. Jose Chameleone bamuwaako collabo era nga ne collabo ebadde akasembayo kubeera nga eweebwa Munnayuganda nga si ndala wabula ey'omuyimbi Eddie Kenzo nga oluyimba lwabwe lwe basembyeyo okubeera nga bakola babulurelizinga myezi 6 emabega mu mwaka gwa 2023 awo nga guli wakati awo mu gw'omukaaga awo mu gw'omusanvu we balurelizingira oluyimba lwabwe olumanyiddwa nga Long to be home era nga beesitula ne bava yonna yonna gye bawangaalira ne bajja wano mu ggwanga erya Uganda ne basobola bulungi nnyo n'okwata vidiyo era nga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Edwin Paul ye yakola vidiyo y'oluyimba olwo. Gwe wena oyinza okugendayo ku YouTube channel y'omukulu Eddie Kenzo gyasobola bulungi nnyo okulaba omusajja ono eyafudde yagenze okufa ng'alina emyaka 46 n'era ensonga lwaki eyamuviiriddeko okufa mu mazima ga Katonda okusinziira ku ba family member ne bayimbi banne tebannaba kubeera nga bagidisclosinga. Just amawulire ge tulina tibambi omu ku ba Morgan Heritage yafudde n'era nga specifically oyinza omuyita Peter Morgan ye yafudde kwabo aba Morgan Heritage. Bayimbi b'amaanyi nnyo, bayimbi b'amannya naddala mu nnyimba ya reggae oyo bwe batyo babadde nga bakwasaganya ekintu kyabwe details z'okufa kwe na lwaki yafudde tebanabeera nga bazidisclosinga naye wano ku SMX Media ngenda makinga sure mbu nnoonyereza paka wenaakuwa ki exactly ekyamusse. Osanga alina obulwadde bwe yalwadde, osanga yafunyemu complications ezimu, osanga because aba family baganye okubeera nga bayogera exactly ki ekyamuviiriddeko okubeera nga afa. Bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bamukungubagira wano mu ggwanga erya Uganda n'ebweru wa Uganda omuli n'omukulu Bobi Wine, Eddie Kenzo n'abasigadde bavuddeyo okubeera nga bamukungubagira. Katulabe details n'ez'okuziika nga we zinaabeera naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala naddala mu music industry mu nsi yonna okutwaliza owamu. Wano ku SMX Media tujja sigala tukuwa updates. Kyonna okola subscribing ongene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. MCSMX, I sign out.